Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero bayitedde ebisusunku bya Maggi. Bayitedde ebisusunku bya Maggi. Ebyo ebisusunku bya Maggi njagala nkulage engeri gy'obikolamu okubiggyamu ensaano. Njagala nkulage enkola gy'obisekulamu n'obiggyamu ensaano. Ensaano eyo nungi nnyo ogenda kuba ogikozesa okusobola okwejjanjaba naddala mu abalumizibwa ennyingo. Bantu bangi mulumizibwa ennyingo, ennyingo zibasumbuwa oba amagulu gabasumbuwa. Ebisusunku bya Maggi ebyo by'olaba birungi nnyo mu kujjanjaba ennyingo eziruma. Bulungi nnyo. Njagala ofune ebisusunku nga biwererako ddala. Ebisusunku ebyo oyinza okwebuuza nti njja biggyawa. Osobola ogenda kuba n'abasiika Rolex kuko abasiika chapati abo abasiika Rolex baba n'ebisusunku bya Maggi nga biwerera ddala. Kati w'obifuna ng'obadde obifunye bulungi nnyo bireete ewaka sooka obyozeeko nga bw'olabye emabegako awo. Byozeeko bulungi nnyo bitereere. Omala okubyoza byanikeko. Byanike bikale. Bimala okukala nga bikaze bulungi nnyo nkusaba otandike ofuna ekinu. Funa ekinu oba akanu nga bw'olaba. Tandika okubisekula. Bisekule ebyo ebisusunku bya Maggi bigenda kugonda biveemu bulungi nnyo ensaano. Ensaano eyo egenda kukuyamba bulungi nnyo. N'oba ng'oli mulamu nga toyina wakuluma ennyingo tezikuluma, tewali buzibu. Osobola okubeera nga obinywako bigenda kuba bikuyamba okugumya ennyingo zibe nga tezijja kukusumbuwa obudde bwonna. Just obisekula ne bigonda nga kati obibyo bigonze. Bwemala okugonda ng'olaba bigonze bulungi nnyo, funa akasengejja. Funa akasengejja nga bw'olaba ng'ako. Ofune w'ogenda okubisengejjera biwe mu kasengejja bw'otyo, obitandika obbinyeenya nga bw'olaba. Tandika obbinyeenya. Buli w'obinyeenya ensaano eyo ebeera efuuse ntono eyita mu kasengejja ako ebeera egwa wansi nga bw'ogiraba. W'olaba tebinnaba kubeera ng'efuuka ensaano obutuufu bwayo, osobola okubizzaamu mu kinu. Eyo ensaano nnyini gy'olaba eyo ensaano osobola okugizza mu kinu n'oddamu n'ogisekula. N'oddamu n'ogisekulira ddala. N'oddamu n'ogisengejja. Kati ako kobeera ofunyeeko kobeera ofunye akava akayise mu kasengejja ako. Eyo yebeera ensaano entuufu nga bw'ogiraba. Obeera omaze ogifuna ensaano eyo, njagala ofune ekikopo oba akagiraasi. Ddira ensaano eyo giteeke kasengejja. Osobola ogiteeka kasengejja nga bw'olaba bwentyo bwenkoze. Kati bw'ogiteeka kasengejja ng'ogitaddeko bulungi, funa amazzi agookya. Amazzi ago agookya gayiwe ku kasengejja mu nsaano eyo oba ku ddagala eryo. Gayiweemu gayite ku nsaano gabe nga gayiika munda. Osobola okukikola bw'otyo oba osobola okuteeka ensaano eyo mu kikopo ejiiko nga 3 n'oyiwamu amazzi n'ogitabula n'ogisengejja n'obeera ng'onywako. Kigenda kuba kikuyamba. Ensaano ng'evudde mu bisusunku bya Maggi nungi nnyo mu kujjanjaba ennyingo eziruma. Ekyo nkibabuulira. N'we ziba tezikuluma fuba okulaba ng'ogikola ensaano eyo. Buli lunaku osobola okunywayo akagiraasi nga kokolaba sayizi ng'eyakatintini n'obeera ng'onywayo akagiraasi kamu. Kigenda kukuyamba okubeera ng'ogumya ennyingo tezijja kubeera nga zikusumbuwa obudde bwonna. Olw'ensonga nti ebisusunku bya Maggi birungi nnyo okubeera ng'obikozesa bigumya bulungi nnyo ennyingo. Kwegamba n'obeera ng'owona okubeera nga zikusumbuwa mu maaso eyo. Kigenda kukuyamba okubeera nga ennyingo ezikuluma zisirika oba nga obulumi bukendeera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.